Kibuule asigaliddwa ekiseera abeerenga bw'abataliwo tegagendako. Kibuule bwe buzibu nze nkyogedde. Tusaba Kibuule Masanyalaze wafala Masanyalaze nga kitongole kitujjako musolo muzeyi wa kinene si muntu omu tebagala tebagala bagala kujja abasiruwala Ani Kibuule kamulima mayuni Kibuule yatwa order n'abagamba teri kusasula kuleka yabirizeko bino byonna olwokubanga yatuleeteraga kyabakadde ey'obutazza bujja contract ya umeme era nabwe kityo ogwatuuse omwaka oguwedde omutandika y'omwaka guno gwennyini contract ya umeme bwe yaweddeeko amaseneza gakwasa UETCL naye bassebo ne banyabo mu Uganda yonna ekyo ekizibu bwe kiri naye ng'ogyeko nti ekizibu ky'amasannyalaze kiremeredde gavumenti wansi wa kampuni yayo ya UETCL
amasanyalaze gano bagayingizizaamu n'ebyobufuzi. Mukono wano bannabyabufuzi bangi batandise okutta transformer, batubula n'okutuulira transformer ezandibadde zijja okuyamba abantu, mubajje nga bazeerippyeko bagambe nti webazireese. Ekizibu kyamaanyi nnyo, always gavumenti erina okwerwanako okulaba ng'etereeza negetinga in charge and control ekibululu n'ebbula ly'amasanyalaze ne transformer okukubibwa ne waya okuba nga zibbibwa. Ku lwaffe intelligence etukoze abali mu mwega w'okukubibwa kwa transformer ne waya okubbibwa, bannabyabufuzi abaagala okwerippako nti kakati bannange ngenze mu umeme ndeese transformer, ngenze ndeese waya, okwagala okufunirako obuwagizi obutali. Naye mmanyi abantu baffe bagezi, bakimanyi bulungi nnyo nti obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okugaba amasanyalaze, obuvunaanyizibwa bwa gavumenti okugaba waya, era ebanga eremereddwa. Tusaba gavumenti eddize amasanyalaze egaddize umeme, kubanga kyeraga lwatu nti nno eremereddwa. Ebbanga ettono lyebadde in charge, buli muntu akaaba. Yadi ze twatuukangamu nga zirimu transformer nga zirimu waya zonna njereere, si Mukono wokka, si Luweero yokka Bombo n'ewalala yonna gavumenti eremereddwa. Transformer nazo zafuuse y'amagendo nti abantu bazikwata ne bazikweka n'alinda ddi transformer ebanagitta asobole okudduka agambe nti nno yagireese. Tukabidde transformer wiiki 3 mu kibuga nga Kalagi, gavumenti ebeetaba nti ekola loosi. Abantu b'omu Lutengo bakabidde transformer kumala myaka 2, abantu b'omu Miggo bakabidde transformer kumala myaka 2. What is happening? Is Museveni still in charge? Kyetubagamba abasawo ne manya